Joseph Kaweesa y'omu ku bavuzi ba pikipiki n'emmotoka z'empaka abasoba mu 7 abagenda okwetaba mu mpaka ez'omwetooloolo ogw'omunaana ku kalenda eya National Motocross Championship ey'omwaka guno. Empaka zino zigenda kutegekebwa ku kisaawe e Busiika era Kaweesa ng'amanyiddwa nga manager agamba yeeteeseteese bulungi okuvuganya okuwangula empaka zino. Kyengenda okusobola okukola luli nti ku banana najja n'emmotoka emu being that nalina akadda okuva mu nsi nalina asobodde okuzimba emmotoka ey'okubiri, so I will be performing with the 2 cars. So mugenda kulaba ekintu kyengenda okukola ngenda kwongeramu ebisiŋŋano by'oku banana buli mulundi ogujja nja kwongeramu. Empaka zino ze zigenda okuggalawo kalenda ey'omuzannyo ogwa pikipiki z'empaka ey'omwaka guno. Ssemakula Katende omu ku bategesi ab'empaka zino agamba zigenda kubeeramu okuvuganya okw'amaanyi kuba buli muvuzi ayagala okuziwangula. Empaka zigenda kuba very stiff era nga tusuubira nti abantu bagenda kunyumirwa nnyo, naye ng'ate n'abavuzi ab'amaanyi abawangula dda championship zaabwe bagenda kujja olw'ensonga balina records ze baagala okukola. Kugeza nga abavuzi nga Miguel Katende ne Jonathan Katende Ogatani Gift Sebuguzi. TT Drugs and Drifting kye kibiina ekikuŋŋaanya bano abavubuka ababadde bavugira ku street tubazze Busiika. Tusazeewo okwegatta ne aba MX abagenda okukola final yaabwe rawundi ey'omunaana because piki zino ze tugenda okuintroducinga zi superbike zino kwatagana abantu twagala bajje banyumirwe ziri piki ezibuuka wava ku piki ajje anyumirwe zino ezeetooloola amakoona. Abamu ku bavuzi abali mu kuvuganya okuwangula engule mu mitendera egy'enjawulo kuliko Gift Sebuguzi akulembedde mu mutendera ogwa MX 125, Ashim Serwadda akulembedde omutendera ogwa MX1, Habib Kigundu akulembedde omutendera ogwa MX2 n'abalala.